اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aganda bange abalungi nga nkomyewo dawusi yaffe nga wetwagamba okweyongerayo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kakati mu dawusi eno tugenda kubeera nga tulaba harufu zetubadde tetunnaba kulabako oba wezifulumira biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kakati harufu ya ain tetwagiraba, neya fa, neya kaf, neya lam, neya nun, neya mim, neya wa tetwaziraba. Kakati harufu ya ain ebeera nga tugifulumira mu mumiro, beera nga ogezaako okugitereeza ng'oviira ku mumiro. Ain yaffe ya ain. Kati ennyukuta yaffe eya fa n'ennyukuta yaffe eya waaw ne nun zo zigenda kubeera nga zifulumira wamu ku mimwa. Neya fa, nun, mim wamu ne bba, kuba bba ye twagiraba. Kati ezo zo tubeera nga tuzisinziira tuziggya ku lulimi biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, ziva ku lulimi we tuziggya. Kakati ennyukuta yaffe eya qaf efulumira nayo ku lulimi, naye ku nkomerero y'olulimi okumpi n'omumiro. Zino zetulabye mim, nun, wa zifulumira ku mimwa wano eno, makkati g'emimwa ebiri. Naye kati yo qaf egenda kubeera nga efulumira ku lulimi okumpi n'omumiro. Mu dawusi zaffe eziwedde twabeera nga tweyigiriza olulimi luno, twalukubamu ebitundu. Ne tugamba nti olulimi luno luriko ebitundu bina, ebifo bina, ate nga buli kifo kirina harufu ezifulumirako. Twagamba nti zirina omutwe gwalwo ne zibeera n'enjuuyi zombi, oba z'oyinza okuyita sayidi ne sayidi, nga zonna era waliwo harufu ezifulumirawo. Ne tubeera nga tugamba nti olulimi luno lulina kye tuyita wakati waalwo, era waliwo harufu ezifulumirawo ne lubeerawo ne kye bayita enkomerero yaalwo okumpi n'omumiro. Kati awo ku nkomerero okumpi n'omumiro we wava ennyukuta ya qaf, era ng'eviirawo yokka qaf. Kakati ate eno kaafu enkalu, kaf yo eviira ku lulimi, ku nkomerero y'olulimi okumpi n'omumwa. Eno qaf eviira ku nkomerero y'olulimi okumpi n'omumiro, ate eno kaafu enkalu yo eviira ku nkomerero y'olulimi okumpi n'emimwa, ng'ojja eno okumpi n'emimwa, eri kumpi na mumiro, naye nga zonna ziviira ku nkomerero ya lulimi. Era nga buli emu eviirayo yokka, eno eviirayo yokka mu kifo ekyo, n'eno yokka mu kifo kyayo. Zezo harufu zetubadde tetunnaba kweyigirizaako ku peegi eno biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kakati yo lam ne nun zo zifulumira ku mutwe gw'olulimi. Jjukira nkugambye ebifo by'olulimi tulinamu omutwe, tulinamu enjuuyi zombi, amakkati n'enkomerero yaalwo. Kati ate ku mutwe gw'olulimi tulinawo lam ne nun. Kakati olulimi luno twabeera nga tulutunulako mu dawusi zaffe eziyise. Muganda wange omulungi atannaba kubeera ng'osubscribinga, beera ng'osubscribinga, obeere ng'oddayoko emabega olabe ku dawusi zaffe eziyise ky'otayiga, osobole okubeera nga okyejjukanya nakyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala.
kakati tugenda kubeera nga tusomamu ffenna inshallah ku peegi eno then tulabe n'etteeka eririwo. Waliwo etteeka eririwo wano eno ng'etteeka eryo lijja tuyambako mu Quran Karim ekitibwa kubeera nga tugisoma tugitereze bulungi. Kakati tugenda kubeera nga tusomamu ffenna inshallahu wa ta'ala. Tuyina ayn ayn sad sin ta ayn va ghayn fa ayn. Harufu ezigadde twazirabako mu ddaruso ewedde, beera ng'oddayo emabega inshallah. Subscribinga making sure nti funa ddaruso ezayita omanye harufu endala we zifulumira inshallah. Nabutya oyinza okubeera nga ogezaako okuzisoma. Ayn sad sin ta ayn va ghayn fa ayn fa sad fa ta fa dad alif ra fa ba fa ta fa ث شين زاي ف قاف ف قاف ذال قاف عين قاف ت قاف دال ظ قاف غين قاف كاف قاف كاف ف كاف طا كاف عين كاف ظ كاف قاف كاف غين كاف ف عين قاف غين صاد قاف ضاد ألف كاف ألف ب ت ث جيم ح خ دال ذال را زال زاي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين ف قاف كاف لام ميم لام ميم لام ميم كاف لام قاف ميم نون لام نون ميم نون قاف نون ميم لام ميم نون وا ميم نون كاف
wa, mim, waw, ha, waw, ha, lam, ha, nun, ha, mim. Kakati tugenda kubeera nga osomamu inshallah wa ta'ala, beere nga practicinga inshallah. So Allah abenga akwanguyiza biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kakati tulina etteeka lyetubeera nga tugenda kuyigirako wano eno. Etteeka eryo nga lijja tuyambako okutereeza mu Quran Karim ekitiibwa, ng'etteeka baliyita huruful isti'la. Huruful isti'la'i. Huruful isti'la'i kitegeeza nti harufu ezito oba ezigejja. Zino bwe tuba tusoma Quran Karim ekitiibwa tubeera nga tuzigezza, tuzizimbulukusa ne zifuuka nzito, harufu ezo ziri 7 era nga zaakuŋŋaanyizibwa mu kayimba oba ekigambo mu kanyiriri akagamba khussa ba'din qidh. Kiikino wano kikuwandikidde waggulu, era nga buli emu ojjako esooka ennyukuta eyo nga wogiraba gy'otwala, khussa ba'din qidh, nga tujjako kha, sad, dad, ghain, ta, qaf ne dad. Zino wano zikuwandikidde wansi wano eno, zeezo nga wooziraba awo, era mweziri muno ne mu ddalusi eyawedde, zeegattira awamu n'eddalusi ey'oku peegi eyawedde. Ojja kubeera ng'ozinoonyamu bulungi. Kaakati ennyukuta zino we tuba tuzisoma mwami tuzizimbulukusa tutya, tubeera nga tuzifuula nzito, tetuziwewula, tuzizitoya. Kati for example nga kha ne qaf mu aya eya suratul al-falaq, tutunuulira surat al-falaq tuyinamu harufu zino. Nkozi kye neerabidde okugamba, tuzizitoya ziriko empeerezi ya fataha ne dhamma. Nga ziriko empeerezi ya fataha ne dhamma, naye weebeerako kasra awo tugiwewula. For example mu surat al-falaq qul qaf eyo olw'okuba eriko dhamma tubeera nga tugizitoya qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq eyo tugigezza ne qul ne tugigezza. Kati example endala gye nnyinza okulagako sad ne dad ne ghain, tugenda mu surat al-fatiha. We tugenda mu surat al-fatiha tujja kubeera nga tuziraba ennyukuta ya sad, dad ne ghain. Ghain ne dad, kuba mu al-fatiha sad eriko ezisinga ziriko kasra zakwewula, naye kati we tutunuulira dad ne ghain, for example mu aya eri mu surat al-fatiha egamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ضاد eyo tugigeza olwokuba eriko fataha. Asubire nti example evuddeyo bulungi. Kati for example eno mu po tugenda kugenda mu istihadha. Mu istihadha po eyo yavaayo bulungi tubeera nga tugigeza. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wano tuli mu yasalna ne ekisomesa yasalna kuyiga mateeka ga Quran. Kyova olaba lwaki amateeka gano saagadde tubeere nga tugaleka mabega. Kati otunulira mu istihadha, woba osoma yasalna n'otandika ne istihadha. Ne already tulabye etteeka erimu tumaze oddiraba erya huruful isti'la'i nga lirina mu istihadha. Istihadha ffenna gye tusoma nga tonaba na kugenda mu Quran, istihadha gy'otandika nayo ng'ogenda osoma yasalna. Tandika na kwekingiriza na shaitan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kitegeera muganda wange? Kakati tuba tulina okuviira ddala eno etteeka tugenda tugakoonako tusobola okubeera nga tutereeza insha Allah wa ta'ala. Al-Fatiha ffenna tugisoma tugisaaza mu swala. Kati etteeka liryo lyafulumye dda wali eri nga ligenda kuyambako okutereeza ezimu ku harufs eziri mu Al-Fatiha insha Allah wa ta'ala. Ansubire muganda wange ampolereza nti obitegedde bulungi, saba Allah abikutegeeze ya Rabbi. Asubire nti ddala oseeko kugasiza, kubanga ekugasiza genda kusaba towerabira kusharingirako mulala naye bibeere nga bimugasa, kubanga munnange erimu egasa yeeyo gye weeyigiriza n'oyigirizaako n'omulala. Nsaba Allah kuwemu empeera mu kusharinga okwo ne muganda waabe ng'afunako. Era ngenda kusaba okomentinge tusobole okubeera ntambulira wamu. Era ngenda kusaba towerabira kusubscribinga na kulikinga. Nsaba Allah abe nga abibategeeza biidhinillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.